Ani Ronald Mayinja. Oh. Akande katwala gatuvulanja gatandikirewo. Owe gomba. Ronald Mayinja yatadda akayimba akapya. Twine ndowooza egamba tulokuba tusuubiza Ronald Mayinja experience. Ennaku z'omwezi munana ku Men's Day. Ezimu ku nsonga lwaki yatadde akayimba kano. Yabaffe twebuuza ku maanyi ga Ronald Mayinja ne criticism z'abaddemu. Okusoomozebwa okubaddewo eno nti atuukiriza ku extent erinnya ku stage bamukuba okucopa n'ebifaanaganako bwe bityo. Akyapulinga crowd ngedda. Just one small mistake that artists do. Nsobi abayimbi je tukola oba abayimbi ze bakola ziri zimu. Tosobola kubeera blessed in all areas of life. Katonda tosobola kuwa mukisa nga gwayimba obulungi ensi nekwagala noja n'obuulira n'enjiri ensi nekwagala ng'omubuulizi w'enjiri n'otunda ennyanya abantu ne bazigula. Tosobola kuba mulungi atya mulungi omu. You can't be good in music nobera te politician era omuki omulungi. Katonda bw'abanga ekyakigabye asobola okiwa abantu abatono ennyo, the likes of Robert Kyagulanyi. Okitegeera nti ye Katonda yamusaasira okuyimba ne bamwagala ng'omuyimbi bali ne bwe yakyusa ekifaananyi kye n'adda mu politics era abantu ne bamwagala nga politician. Omufuna bulungi. Kati Ronald Mayinja awo kawe yakoleramu kamesi okulowooza nti asobola okubeera omulungi mu kuyimba era omulungi mu byobufuzi, omulungi mu bulimi, omulungi mu buli kimu. Once you are good in a certain location, stay there. Beera kuma lane. Abaana balina enjogera egamba nti kuma lane. Kuma lane yo. Akati Ronald Mayinja ya crossing a line. N'agenda mu line z'atasobola. Abaana ne bakuba ne bamukomyawo. So giving us a song oluyimba lw'abakazi omukazi tosobola mukyala wo tosobola kwagala mugaati n'okyawo engano akola ekintu ekituufu. Oyo Ronald Mayinja ensigo yayagala era bw'abanga asazeewo okuyimba bannayuganda Katonda yatukola nga tulinga bamalayika. We forgive and forget easily. Abantu basobola okusonyiwa Ronald Mayinja ne bye yakola byonna ne babyerabira. Where did Ronald Mayinja go wrong? Kugenda mu byatasobola. Politics tamusobola. Ate bwe yamugenda mu yamukola ki? Uganda yalooza nti kunyimba zirize yayimba tuli ku bunkenke Africa teri ayamba zonna tukomyawo. Yayimba nkulamu bw'abantu babulijjo. Kisitu. Omuzannyo gw'ebyobufuzi gubeera bwe guti. You choose to go black. Wadde okimanyi nti white mulungi era anyumira abantu. Naye bw'oyambala black enkya n'oyambala white luli ne bakusanga mu pink kumakya n'oyambala kacungwa otandika okufuuka ekintu ekitaliimu nsa. Ronald Mayinja singa yali wakugenda into politics yali stickinze ku bigambo bye n'asigala nga munnabyabufuzi awabula government. Mufuna bulowooza nti zali mind games ezamuzanyibwa. Ate mind games bazizanyira omuntu ateeteeseteese ne zikwata. Ali smart mu field. Era ebyokuyimba busobola okukya ku makya noyimba oluyimba ng'oli mulaavu nnyo n'ojja n'oga Silivia nkwagala nkufiirako nze maama olina akabina ne bwaba siri talina kabina osobola okukiyimba ekyo olwo ne luyita oba gw'onojja wowe maama gwe nali njagala yankyaye maama naye ng'ate Silivia takwagalangako era tewali yali akukyaye. Ebyo mu music bisobola okukola ki? Naye mu politics tosobola kutandika kuzanyira ku bantu n'oyambala red leero enkya n'oteekamu yero luli n'ojjira mu green n'olowooza nti abantu bagenda kusigala nga bakola ki nga bagoberera. Ronald Mayinja kyasobola okudda n'apulinga crowd. Tumina agambirawo nti bannayuganda bali kimu bagwa nnyo okusayidira omuntu akoze ennyo ebiseera ebisinga. Ronald Mayinja wali eri nze ndowooza yesuya n'ekifaananyi n'ekifo ky'eggomba nga MP yali agenda kugenda kumanyi ge yali aliko ne kusayidi yali agiddeko but ku kiro kye yakola neyeyo kyamukko people banoonya we banaamusasulira. Nze ndowooza nti neno sho gyagenda okutegeka. I don't want to be a prophet of doom naye nze ndowooza it's high time to pay. Egenda kujjula nnyo. Ati kuwulira kakwesonga Serena Hotel Mayinja gyagenda okukola ng'ennaku z'omwezi 8 abo abantu abalina omwezi ogwokusatu. Kino nkyogerera wano ku Moon TV obudde bwa kumakya nnyo n'olukuba lutonyerera ebweru. Mayinja agenda kufuna abantu bayitirivu nnyo ne Serena agenda gigoba naye tayongerayo extras. Kitegeeza nti abagenda okujja buli awo badiplomasi we bali awo. Serena wenjogerera n'emmeeza ayinza okuba nga azitunze ziweddewo kubanga we bali tageesa n'asala n'agenda simanyi kabulubuutu simanyi kalububu ku lwokusatu kiwangala ku lwokuna bikoze abajja kuba wedde awo bijja kubaamu engeri endala kuba osuba diplomat. Wali wana bali mukumpereza bu message 0700 asatu mubiri 0010 nachali wangu wanaweza kamisi nagamba Ronald Mayinja akomewo.
ekyamazima Simon Rock inachogeddeko na interview mje nabadde ndaba nengo olaba comments z'abantu zozo nesinga ziri positive ezo Ronald Mayinja actually nomwe nali nyumya na yawo one of the people ababadde banga yali ani gwe nali nyumya nali mukwelabira erinya nangamba nti Ronald Mayinja omumulaba Ronald Mayinja ye musajja mu Eagles production eyali ayimba ekyawukana ku banne nti gundi Jofeta yali ya mastering omukwano Ronald Mayinja nga ya mastering obulambu abantu ababulijjo nga ye mubakira ku machana ayimba ekintu ekituka dane ku muntu ali mu katale eri wansi kanku experience just ya myaka kati jemba kubya nayo okumanya mu nsinga kati kamba kubyemu ku myaka Ronald Mayinja ye muyimbi atabeerako upcoming not even a single minute. Ronald Mayinja okutandika obulambu okuyimba yatandika star. Okay. Okutandikira okayimba kabayita Sinzoba simanyi wa mwakawulirako. Sinzoba asikamanya. Tolaba bintu bya Sinzoba gwe manyi wa kati nembozi yaffe ne ba Silvia myaka ja waguluko. Ulijo yegana emyaka. Ronald Mayinja yatandika star nayimba Sinzoba naje nakola zi necklace nakola Clea nakola zi Dorin nga n'abantu abajja okulaba Eagles production tebajja kulaba Eagles production nga band bajja kulaba ba Mayinja. Okay. Nga bamumanyi omuntu. Nga bagamba tugenda mu ba Mayinja nga yista. Gwe manyo kubeera nga munu TV yonna nga boogerako erinnya limuggwe. Ati ngenda kulaba TV yo nga ate sigwe nannyini yo. Balaba lwagundi. Kati nga abantu bajja okulaba ba Mayinja nga Mayinja ye munene. N'okutuuka Eagles we yaggwerawo nga Mayinja is a superstar. Kino nkyogera ndi ku TV. Mayinja we ya crossing the line okutandika confusing ebyobufuzi. Yali munene more than any other political leader ali ku opposition. Yali asinga ne Kyagulanyi amaanyi. Okay. Yali Kyagulanyi amaanyi. Ati nkubuulira Ronald Mayinja we yayimbira bizeemu nali naye ku Serena. Mushoyo omukyala gwe bayita Catherine nalokayagala mujjako omuzindalo. Nze nali ekutte microphone nze nagiwa Ronald Mayinja nga bamaze okumwanjula. Na president wali. N'akwata mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Naga nti ebyakulwanya bizeemu that boldness ne Kyagulanyi yayita girina. In presence of Mwami Museveni. Tukomewo. This is the case. Simon yalinga alaga nti no Simon the man was big bigger than what you think. Mwami Museveni nga wali n'abimugamba. Osobola okwimira amaaso g'omukulembeze w'eggwanga n'omuga nti ebyakulwanya bizeemu. Kiki kye nesiga Uncle Ronald Mayinja akyasobola singa abasazeewo okucrossinga line okuva eri n'akomawo n'akola bigaki yakola akyasobola okubeera omugazi n'okukirawo. Abakatuliki mbaagala nnyo bebanzaala omukatuliki alina essaala ofunye ekikonde bwoti omala okufunya ekikonde noga nti gunsingidde ddala ekyo bwomala okikubamu ekikonde emirundi 3 mu kifuba father akuwa ekisonyiwa nakusabira n'otambula n'ogenda. Ronald Mayinja bw'abanga akitegeera nti abantu yabanyiiza ofuna bulungi abantu abo n'akomawo n'abagamba nga bwe tuyimiridde mu kamera ga nti you guys I'm sorry naye kati nkomyewo okubaweereza bannayuganda Katonda yatukola bulala olaba ex okufuna abakazi bo nga 6 n'okomawo wa maama w'abaana n'omugamba maama w'abaana nsonyiwe yali sitaani n'obuze gwe sitaani bamusanga mu paaka ki n'akusonyiiraawo nemuddayo obulamu ne bukola ki obulamu ne butambula. Ugandans can easily forgive you once you extend your apology to them.